Iza n'amaanyi gani? Amaanyi ga Katonda. Abooluganda muyinza okuba nga abantu bano mubalabye okuva ewala, era abamu mbalabyeko nga bakyali bato, nga bakyali bavubuka. Wamanyirira akoze eki yavuddeyo. Katonda asikula omuntu n'amuteeka ye wakola ki? Gwe bw'onoosalawo okumulaba nga bw'oyagala okumulaba, tojja kugobolola. You will not benefit at all. Naye ono omuntu Katonda bw'akuteereddeko olwaleero asobole okutuusa ekigambo kye aleeteddwa nawe okukuyamba okulaba nti owonyezebwa okufa. Kale twebaza Katonda nti bubonero obw'enjawulo mwe mulina okukyusibwakyusibwa, nti Katonda asobola okukuba nga buli kintu kimu in the morning naye oluzigira akawugezi buli kintu kiki kirala. Kyekintu kyensaba okubagulira. Omuntu abanga abadde tannaba kwambala kukyusibwa nga bwe bambadde, yandibadde musomesa, naye olwokubanga bakolamu omulimu abeera muki tetwamanyira nti abamubuuzi kiwe kiri. Naye olw'ekitiibwa n'obuyinza bwa Katonda kyangu nnyo n'omuntu okeera nga mugulu bwe ziweera omukaaga nga Mukama amuleese mu kkanisa abadde omugulu ng'afuusaani mukyala gundi mwami waani. Kale ne bannaffe obwakeeredde olw'amaanyi ga Katonda nga bali bye bali kaakano, bali bye bali kaakano. Olw'obuyinza bwa Katonda akola obubonero bwe mu ngeri ate gyakola ki gy'ayagala, engeri gy'alonze. Era bw'abanga alonze jjukira nti n'abanga akuwadde appointment, abanga akuwadde appointment ekiri Luganda oba sikulagaanyisa oli okukuwa omulimu aba akoze kinyonyola ekyoba naye mukifunye ekyentegeeza akabuuza omuntu okukuwa essential responsibility aba akuappointize, aba akulonze osobole okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo, si waawo. Kati ye bw'abanga akwerondedde ekyewunyisa n'ebyokukozesa akola ki? Abikuwa. Tukkiriza nti Katonda abeerondedde wini n'Emmanuel, Katonda abeerondedde will equip you na buli kimu kye mwetaaga okusobola okwekiriza. Era bw'obanga olina by'okola teweeraliikirira kintu kyonna kyonna, kubanga akuyise mwesigwa n'omukola ajja kukola ate atuukirize mu ki? Mu ggwe. Gwe olina kumwesiga mu ki? Naye bw'abanga akulonze he expects fruits out of you, oba akusuubira okubala ebiki? Ebibala. Ate ng'ebibala ebibalibwa bibala ebigenda n'okulera abalala n'obasobole okudda eryani? Okudda eri Katonda. Okusaba kwaffe kubanga Katonda abalonzi bupeerazi mwami naki? Mwami na mukyala, nti ebibala by'omwaba n'okulaba nti ayambako munne okusobola okutuukiriza ekyasala okukola ki? Okutuukiriza. Ate Katonda bw'akuyita olw'okubanga ye aba akuwa instructions, kyetaagisaamu obwetoowaze, humility oba humbleness. Kubanga bw'onoobanga temwetoowazizza bw'anaakuwulira ebyokukola ojja kumukaayanya ng'okola ebyo by'okola ki? By'oyagala. Kale ku bubonero Katonda bw'alaga kyekitiibwa ekyo kyatuwa, kubanga bw'akwambaza ate akukyusa n'obeera wanjawulo mu bantu b'akoze eki? N'akuyise okuweerezaamu. Twebaza Katonda nti abambazza ekitiibwa, abambazza amaanyi ge, just kulaga nti nno ye wa buyinza era asobola okukyusakyusa ki? Abantu. Naffe ffenna nga twakiriza Kristo mu kiseera kino eky'ebiro eby'okujja, abooluganda tukkirize twambazibwa ekitiibwa ekiki? Tuleme okwambazibwa ebitiibwa ebyaki? Eby'ensi, kubanga ekitiibwa eky'ensi kiggwaawo. Era bw'oba ogenze Mukama akuyise ekitiibwa kisigala wa? Kisigala wano ku nsi. Naye bw'omukkiriza ye n'akwambaza naye nga akuteekako obubonero okulagira mu bantu nti oli muntu wa njawulo, oli muntu wa kitiibwa. Twebaza olw'ekitiibwa Katonda kyabambaza.
tumwebaza era netuweza kinamwabambaza ate agenda kubakozesa namwe muyamba abalala okulaba nti nabo bambazibwa ekitiibwa kyani ekitiibwa kya Katonda kubanga ye bw'aba atulonze yamanya byonna bwe biteekeddwa okukolerwa. Kale ng'abayise naffe ffenna nga tuyise okuweereza nabo obuvunaanyizibwa bwaffe ki? Ekisooka basabira, ekyokubiri kuyimirira oba kutambulira wamu naki nabo, ekyokusatu okuwagira bye baleeta mu maaso gaffe ebiteekeddwa okuvaala ekkanisa zaffe muki mu maaso. Era bwe tuba nga tukoze bwe tutyo ojja kwesanga nabo babeera basanyufu ate omumwezi olwabeera okusanyufu munnange naye ng'olwo Katonda mwamugezi ate agalowooza ku bintu ebirala ebiteekeddwa okutwala ekkanisa mu maaso. Okusaba kwaffe nti Mukama atandise olugendo olungi mu mmwe era abafuulikira mu ngeri eneemuweesa ki ekitiibwa. Naffe ffenna abazze okwebaza wano Mukama atubeerera atuzimbe atutangirire oba atuteekeko ekigo ekigenda okutuwaliriza okulaba nti naffe twala ebibala ebigenda okukwesa erinnya lye ekitiibwa. Nsaba Mukama atuwa ekiseera ekirungi kyonna kyetugenda okumala wano erinnya lyokka eriba kitenderezebwa. Mukama abeere nammwe.